akayimba ko bakayita basiima ogenze. Embeera nga bwe soda okuba ate ng'etambula ekiri mu nuupu ye Dr. Jose Chameleon yayogerwako akadde kano ne ku Facebook agatambula ku social media okusingira ddala Dr. Jose Chameleon bamumye kaadi olutalo lusobodde okuba ate nga lutandika. Embeera nga wesobodde okuba ate ng'etandika olutalo luno Dr. Jose Chameleon ndoza lumanyako we bamala okuba ate bamuvetinga yasobola okuba ate nga alina obubaka wesobola okuba ate nga ayisa. Dr. Jose Chameleon gwe kutegeezaako ono yazaalibwa nga 3 April 1979. Ye Dr. Joseph Mayanja yategeeza gye buvuddeko nti amannya agakyusizza era ebimu ku byasobodde okuba tebyamulemesezza mu nuupu okuba ate ng'afuna kaadi yabadde talina ndagamuntu ng'agamba nti yagiteeka mu nnira okuba ate nga bakyusa amannya. Dr. Jose Chameleon gwe kutegeezaako gwe yamuwangudde omukulu gwe bayita Latifu Ssebaggala yazaalibwa 17 mwezi ogw'omunana 1968. Yasomera ku ssomero bayita Bukoto Primary School. Yasomerako Bilali Islamic awo nno we yaviira n'ayingira Makerere mu mwaka 1995 era nga director nannyini ssomero ne bayita Kisaasi College era nga imaamu wa Parliament omukulu ono Latifu yasobodde okuba ate nga akitambuza. Oba ogenza ku Facebook awafollowing omukulu Latifu Ssebaggala ayina 67,356 wesobodde okuba ate nga akola okunoonyeza kuno. Chameleon ku Facebook abamufollowinga bali 79,000. Ku YouTube abamufollowinga Dr. Jose Chameleon bali 20,000 ba subscriber be bamufollowinga. Latifu ku YouTube tayinayo. Katugenda osobola okuba ate nga owulira Dr. Jose Chameleon kyasobodde okuba ate nga agwako. Embeera nga osobola okuba ate nga etambula byatandikira mu kakiiko we tugenda okuba ate nga tutandikira olabe Chameleon ebibuuzo bye ne baali bamubuuza byali bitya twasobola okuba ate nga tubifuna. Embeera nga osobola okuba ate nga etambula byonna nga bigenda mu maaso ng'ogenda biwuliriza. Bakoze okuba ate nga bakola waliwo scoreboard gyesobodde okuba ate nga tufuna ku Chameleon nga basobodde okuba ate nga bagamba nti visibility okulabikira mbantu kibadde kitya, posters koze atya, Chameleon kyatambudde kitya. Waliwo gye bayise name recognition mu bantu erinnya balimanyi bategeezezza nti Chameleon bw'oba toyogedde Chameleon mu Kampala tewali ayinza mumanya nti Joseph Mayanja olina kugattako Chameleon. Ku bubonero 10 yafunyeeko 3. Visibility ebipande bye yabadde yakoze kyamaanyi ebipande 60% ku 10 kwe yabadde asobodde okuba ate nga afuna. Academics wano nno kwesobodde kuba ate kwadde kusika muguwa. Ebya senior 4 kigambwa nti ebya senior 4 Chameleon byadde bya kusika muguwa. Ebya A-level nabyo nga kigambwa nti Chameleon nabyo byabadde awo bwe bityo 5 ku 10. Leadership experience oba ino obukulembeze bonna Chameleon. Katugende wano owulira abanuupu nga babuuza omukulu Chameleon abadde bamuvetinga wano. Ayaya katutandikire wano omukulu Chameleon. Ayaya batandise okumuvetinga bamubuuziza ekibuga Kampala ogenda kikolera ki. Ate yatandikidde okulumba Lukwago n'agamba nti Lukwago akaaba bukaabi byabadde mu luzungu wulira. Kampala has been really serving people who are only lamenting, right? The people are not providing solutions. And I would like to have a Lord Mayor who's going to sell my city beyond. I've done a lot of traveling. I can use my personal image on addition to the city by attracting tourism and business to this country. Ye mukulu Dr. Jose Chameleon ng'agamba nti ekibuga ye agenda kuleeta abalambuzi balambulewa ekibuga ye bw'atutegeeza. Bamubuuza ekibuuzo kyane bamubuuza ekibuga Kampala kijjuddemu obuvuyo era n'ababbi ogenda bakolera otya. Dr. Jose Chameleon ekyamaze enviiri ku mutwe yategeezezza bano ababadde bamubuuza nti agenda kukwatagana ne kanso balwanyise ebyo byonna. Awulira we yazeemu. This city is a city of chaos. Chaos in its leadership, chaos in even what happens amongst the people. And then we begin with the leadership. What would you say is the problem at City Hall that causes a clash between the technical wing and the political wing? And if you can identify that problem, what would you do to make sure it doesn't happen when you're on? Yeah, there's a big division between the member himself and the council. He's solely making decisions without consulting the council itself. I think the best way forward is, as a Lord Mayor, you have to work with the council. You have to divide responsibility and decision making. Ye Dr. Jose Chameleon bakyamukunya byengenda okuba ate nga nkubuulira ogambe nti Chameleon kyali wange
bamugiddemu ki oyinza okugamba Chameleone bamugyemu naye ensonga zonna ogenda ziwulira bamubuuza Chameleone mugaso ki ogwa Lord Mayor yatamye newulira. Yeah, the key duties of the Lord Mayor, first and foremost, is the chief decision maker. He's the supreme. He's the one who initiates strategies and develop. These are physical and social developments for the city. The key duties of another duty of the Lord Mayor, he is supposed to attract tourism and investment in the city, and he's the chief supervisor of all the assignments. Ye mukulu Dr. Jose Chameleone agamba nti ebyobulambuzi mu kibuga Kampala byasobodde okuba ate ng'ateekako amannyo. Bamubuuzizza kyanjawulo kyekiri mu kibuga Kampala ekyenjawulo yatandikidde ku Makindye n'agamba nti Makindye abayimbi ebitundu 99 be basinga e Makindye naye nga sikyabadde bamubuuza kyanjawulo ki uniqueness of the city Kampala. Ulira Kamiri. I'll start with Makindye actually. Makindye is unique that almost 95% of Uganda's musicians live in Makindye. It is unique also in the way that Makindye doesn't sleep. It is operating 24 hours. When I talk about Rubaga, Rubaga is actually more unique as well because it hosts the Catholic Church, the Maiden Catholic Church. It hosts Namirembe Cathedral. Tukyagenda maaso Chameleone nga bamukunya tetwagala mwekwase nti ate bamugyemu batya. Chameleone bamubuuza ku nsonga za jjamu mu kibuga Kampala agenda zikola atya. Yagambye agenda kuleeta bayingini okuva mu Amsterdam basobole okuba ate nga bamuyambako ku kintu kya jjamu. Wulira. Yeah, I'll set so much on jam. What are the developments I'll put on the cities? All big cities and small cities don't sleep. Business rotates 24 hours. One of the reasons that causes traffic jam in the city is because we all work at the same hours. People wake up to go and work at 8 and we have to leave at 6. So we go into the city at the same time and leave the city at the same time. So if we can develop a city that works 24 hours, that means there's people who are going to also be working the night shift. So that decreases a lot of the traffic jam. Then another thing that I'll talk about is recently you saw the floods that have been disturbing everybody. I'll give an example of Amsterdam. Ye Dr. Jose Chameleone bamutuusiza bano ne bamubuuza ekibiina kya Nuupu kikyo kikoledde. Yababuuzizza ndi muwa mukwano nnyo n'omukulu Bobi Wine era nabakoledde n'oluyimba olugenda okunoonya akalulu akayimba ke bayita Koona bwe yabagambye kyokka. And for the national unity platform that makes you think that for this and this and that, I think I am the most credible candidate to hold the flag of the Yeah, thank you so much. First and foremost, if you've been following my trail, I'm a very popular person. And through that popularity, I've realized a lot of people want to be like me, a lot of young people want to. So by seeing this of Chameleone, Mayanja, in the NUP, that alone attracts a few more members. And if you've been following my trail, I've been trying to talk about the National Unity Platform and the principle. There's no interview that you've seen me on the air and I've not mentioned the National Unity Platform and my principle, that is mobilizing. So that is a very big addition. And on top of that, being a member of NUP is just another big thing. I'm a big fish in a big party. Ye Chameleone oyo nga bakakasa yabadde mu vetting nga bamuyisaamu mpola mpola. Wabula omukulu Ssenyonyi yategeezezza okunoonyereza ku bonna basodo kuba tebakola okunoonyereza. Bakoze mu stages za mirundi 3 babuuza ku bantu ab'enjawulo bagenze ku ground ne babuuza nti bano abanaasobola kiri kitya. Bagenze mba boda mb'obutale bonna ne bagenda ne ku vetting eno gy'osobodde okuba ate ng'owulya Chameleone. Ayaya. Chameleone nga yakava mu vetting yasobodde okuba ate nga vetting yamuwuuza nnyo kwegendako embalala okuba ate nga awummulako. Yakola live nga akakasa ye ategeerawo nti vetting eno gye basobola okuba tebamuyisaamu. Olira bwe yagamba Bobi Wine yategeera nti tagiyise. Era nkulya muganda Bobi Wine bwanga oli musajja mubuufu oli musajja nga General Chef abantu abo bwe weesibyeko abasajja abakadde abaagala obuyinza n'okumamira lino eggwanga sigenda nzibwa chance nze nga si kino oba nezo sigenda bowa nade ku vetting munetifa ze nena tegeddemu akawanike ayagala kugwanga muzira ngenda babalula 2021 sigenda bawa chance sio kwati wavuka be bangi nze njagala okuva ku bakadde abavubuka n'abato ne kuwaza dola yammanyi. Ye Dr. Jose Chameleone tukyagenda maaso. Chameleone yasobodde okuba ate ng'agamba nti Lukwago yamuyise na mudongo n'agamba nti ye ku gogo ayina ab'enjawulo bangi nnyo mu America Clinton yasobola okumufuna.
ulira Chameleone. Nalabye omudongo mwagamba Chameleone simanya mu Chameleone tasaana kulya bwa LC5. Ani mwasomerawo okuberewe muli bantu mu abajozi. Mu gavumenti yakulemesa okukola. Gavumenti yakulemesa okuleeta abalamuzi abalambula eggwanga. Gavumenti yakulemesa okuleeta ba investor. Gavumenti yakulemesa face yo terina agimanyi. Face yo terina agimanyi. Ojja kusaba appointment ewa Clinton imala emyaka 7. Waliwo oli kunza omusajja ayina emiliyoni 9 eza Google. Ni Clinton twanga yafa omukisa bane mbere bakiza nange ba generation yange nti ogenda bitukiza myaka 5 kuli myaka 15 mwana ze muzala wa mulo muzala wa because namulonda nkuvanga ndi myaka 19 ekawempi kayimba go akekubira Dr. Jose Chameleone bali wange etubidde bali wanga batandika people power embeera nga bwetambudde tukomye walinga Dr. Jose Chameleone ati ategedde ebyavudde mu vetting nga yategedde nti answer zonna zewaddeyo ndowooza zabadde za mungu w'embeera eyo ayaya Lukwago ebyamugudde ku matu yasobodde okuba ate nga ategeezezza ensonga nga bwe zaatambudde ayaya Lukwago yeesekeredde era wetogera akadde kano omukulu Gravity Omutuju afulumizza akayimba ke bayita omulodi mwali kakafuluma kati sooka owulire omukulu ono Lukwago ng'agamba nti Chameleone gwe baleese anaakola atya. Bano mbasaasidde nafuna 2011 we baleeta Sematimba nafuna ebitwala 22 Sematimba ng'alina 11 Mabike ng'alina 14 2016 nafuna emitwalo 10 twalimu basatu mu kalulu nafuna emitwalo 20 mukasa ngazzeeko Yeragadi ng'alina emitwalo 6 nga nyina 20 ng'alina emitwalo 6 Ragadiha sajja watu namulabye Ragadi simanya mukakune mukakune Mabike njagala bagamba mwerinde magulu 10 ne gunduza mwerinde gunduza ero walero gunduza tukikoleze aya basi bigambo bya Chameleone ondoza biwulidde abategeredde Chameleone muliko mukakune n'omukulu gwe bayita Mabike wesasobodde okuba yavudde mu nuupu bamumye kadi naddayo mu DP Lukwago yabongeddeko nga bategeeza erinnya Chameleone teyalyogedde naye ategeeza bano abamulwanira entalo. So Mabike sole ne tiimu yo kituufu toganyuddwa mu kibuga sirina kyenkuwadde era sijja kukikuwa ekyoddagati Mabike ebibuuzi ndimutegeeze ne muganda wange Saamu Mukaaku yonna gy'oli buulira otambula wanodda wali please twatambula ffenna oyinza okuba nga oyagala nkuweeyo oba akatale mwami Mabike Saamu Mukaaku obutale bw'abasuubuzi nze ngamba Mabike ne Saamu Mukaaku mukole abannayuganda batoba osanga abakazi mu butale batoba owa boda atoba mu nkuba n'ekiro owa taxi atoba babakuba n'obutayimbwa Mabike mukole Mukaaku mukole aya basi ndowooza obulidde obubaka bwa Chameleone abadde abuyisa Mabike ne Mukaaku abo bategeeza embeera nga bwetambudde omukyala gwe bayita Fulufiga abategeezezza nti basomeza Zabbuli ekisooka Zabbuli esooka abategeeza bw'ati Fulufiga nti abalindiridde mu NRM esawa yali ekibabuddeko nze ndowooza nti Katonda abazadde buzaazi era bafaananye ng'omwana gwosaani era mbasaba basome nnyo Zabbuli essuula esooka olunyirira 3 wegamba nti alina omukisa oyo atatambulira mu kuteesa kw'ababi n'olwekyo nze nnyaniza baganda bange nga Chameleone gwamye kaadi nnyaniza Jacob Mutuuze Jakasita era esawa yonna ngenda kubanga mbamiitinga yembeera bwetambudde Dr. Jose Chameleone si ye kagoba mmye kaadi n'omukulu gwe bayita Khalifa Ganaga yabadde ayagala kuba ate nga yeesimba Rubaga South agire ku kaadi ya People Power bagye bayita Nuupu bagimumye kaadi yategedde kwe kuba ate yazzemu oluyimba lwe bayita Kiboko Fire ng'avumirira Bobi Wine n'omukulu gwe bayita DJ Jacob Omutuuze akola ku radio mu kibuga Kampala naye basobodde okuba ate nga kaadi bagimumye yabadde ayagala kwesimba bunnamwaya omukulu gwe bayita Jackstar akola ku BBS Telefire tebagimulabizaako bamugambye eddayo ku TV omukulu Khalifa Ganaga abalangidde aba People Power bategeeza nti yabadde alina numbers era numbers zonna agenda zitwala ku NRM gyagenda okulondera agamba nti abasajja bangi nnyo abasobodde okuba bamuvumirira omukulu gwe bayita Lumbuye
ulira Kalifaganaga atiisa. Nina abantu bange nga bugata social media zange nina abantu bange milioni nga 5 zindi awo nga zo ziri ready za convertinga saazigambako nti bannange mukoleki kati nze omuntu alina namba ziwunsindikiriza ate nosembeza omuntu just alina likes 2 n'omugamba omuntu alina likes 2 ate avumenze nze omuntu afuna likes akakaaga omutwalo okitegeera nze ate akola statement n'ekyuka nze ayogera ekigambo nekyewuunyisa ensi obungubaganya fe abayimbi otulaba munnange oli ne bwakuba hiti nti producer gundi Nashi yakubye hiti fena tuddukira wa Nashi kati hiti iri wa Bobi Wine era fena tuddukira wa Bobi Wine wabula ekiriwo ate Bobi Wine asiba atukuba enjiri buli lunaku abantu beegatteko bakonvatinge ekitegeera naye ate abantu abeegasseeko mubeera mu basojja mubeera mu bajiragira ekintu ekyo kibi nnyo omuntu agenda tuuka yeetamu agambe obwa bwonvuma nompita NRM molo kikyoyagala kitegeeza oli mu kuyekera Kyagulanyi yennyini owuli oyagala akalulu kange nkawaaba NRM oli mukungubaganya eri teri muyimbi munnange nzize wali omuyimbi munnange ate ongubaganya so kati ffe twazudde nti kano kakodyo akaliwo ke baataddewo abantu bano bennyini nti kintu kiri mu gavumenti esasula abo bennyini abantu nga bola balumbuye bavume ba Kalifaganaga. Aya basi embeera bwetambudde Kalifaganaga ava ku postinga nategeeza olwo ekifaananyi kibadde kitwendinga akadde kano ku Facebook nga full figure aliko ne chairman Nyanzi muganda wa Bobi Wine. Kalifaganaga ategeeza nti oluyimba agenda dufulumya lwe bayita walya ng'ategeeza nti chairman Nyanzi naye yalya embeera nga bwesodde okuba atenga entambula mukugu bayita Olexas Isima muzeyize yakyalemedde ku social media asobodde okuba atenga awasaidiye ku mukulu Latifu ne Lukwago ategeezezza bw'ati amanyi ekyokukola amanyi how important wali era agenda kukozinga lot of fracture ku Latifu talina maanyi mwazinyi wa ku palamenti yekayeseka wa palamenti yalemu okwogerera embizi eve mu palamenti ya kantini kyokka mwatuula mulimu poko mwatuula naye mbuye mwazinyi wa palamenti Musereka kwa advise nze young and focused akugambye genda mu East African Parliament man nekati wesibya wali Lukwago kakonge ka kukubo bana Uganda balina reason ku Lukwago ayine ebintu byabasinga. Aya basa embeera nga bwasodo kubatenga etambula gwa mulamu gwa Dr. Jose Chameleone basima ogenze ayimba n'ennyimba nnyingi nnyo tebasiga nsigo balinze makungula bagamba nti ensigo yakisigamu NRM ate amakungula badde ayagala mu Nuupu embeera nga osobola okubatenga etambula gye tulabyeko assessment paper wesobola okubatenga etambula ebaddeko Mayanja Joseph Lord Mayor ennamba y'essimu 07862222 address Mutungu Nakawa era nga balaze wano visibility okulabika kw'ebifaananyi bye mu kibuga Kampala posta z'abadde azitimbye bulungi era ku 10 afunyeyo 6 erinnya ly'okulabikira abantu bagambye erinnya lya Chameleone basinga okumanya ne candidate gwe bayita Mayanja Joseph mu Kampala afunye obubonero 3 ate academics oba empapula za Chameleone bategeezeza bamuwaddeyo 5 olw'embeera nti senior 4 ne senior 6 aya basi ebyobukulembeze yategeezezza nti obukulembeze emyaka 2 abadde president wa Leon Island bagambye ekyo kya munguba bamugambye kikye watadde mu people power agambye nti music ye kawe yakateekamu ku 10 bamuwadde 5 popularity on ground ku ground ali atya bategeezezza abalonzi bamuyina confidence nti nnyo bamuwaddeyo obubonero 4 winning factors bataddewo waliwo religion oba eddiini bagambye Chameleone mu Katoliki bamuwadde 3 ne bategeeza wano nti majority abalonda mu kibuga Kampala baagala Bayisiraamu mu mbeera bategeezeza oba Chameleone ng'amanya gakyali Gaddafi yategeeza yasiramukako Chameleone bamubuzizza sente onazijjawa Chameleone zigenda okukola campaign akadde kano ebivulu babiggala ate nga bisente zonna azijja mu muziki ne bamuwaayo 5 manifesto ye eyimiridde etya wano na Chameleone asobodde okuba ate nga afunyeyo obubonero 9 assessment paper ya vetting gye nkuyisizaamu bannaffe aba Nuupu gye batuweerezaako exposer oba ebweru w'eggwanga Chameleone bamutegeeza mu East Africa mokka wano mbawakanyizaamu Chameleone omukulu Latifu ne Chameleone mu East Africa ayaya ogenda kumpa ku ndowooza yo nga bwetambudde byemuwe esobodde okuba ate nga bifuuma ne bigamba nti Chameleone yafunye 62 percentage nebeera 5 awo nno ne babeera nga omukulu gwe bayita Latifu yasobodde okuba ate yamuwangudde olw'embeera bategeeza nti n'empapula ze za Chameleone eza senior 4 ne senior 5 senior 6 endaga muntu yabadde tagiina
bwe yagitwala kunira kukyusa manyi erinnya lyejjako Chameleone bamutegeezeza mu Kampala basinga okumanya erya Joseph Mayanja tebalimanyi nga tuzzeeko mbu obuntu Chameleone ne Bobi Wine emyaka nga 2 basobodde okuba ate nga batambuza ekintu ky'endongo omuli okwewalana n'okwekuba mu mbeera eyo tuyinza okuba tukkirize tugaane oyinza okugamba nti akadde kano empala n'ekyaliwo eya Chameleone okuba ate nga bamumye kaadi kuba ye Chameleone agamba nti Nuupu se yamumye kaadi wabula Bobi Wine yamumye kaadi oyinza okwebuuza nti ate Nuupu balina electoral committee esobodde okuba ate ng'esunsula ye Chameleone agamba nti Bobi Wine ye yanyimye kaadi era bali abanvetinze era ebibuuzo ayinza okuba Bobi Wine eyabibaweereza kuba ebibuuzo byadde bizibu nnyo Chameleone bamubuuza people power gikoledde ki abagamba mbakubidde oluyimba yakalufu mu ennaku 3 ekyo kitegeeza ki nete twerabira nnyo Bobi Wine omukulu Chameleone ng'agenze magere owa Bobi Wine yamutegeeza ensonga emu gy'osozisigaziza okuba ate ng'okola kukakasa abantu bano nti oli ku ludda lwabwe wakyuka oba tonnakyuka awo nno obubaka nga bwalabise Chameleone kigambibwa ayinza okuba tannakyuka naye nga tuzzeeko muko obuntu ndowooza kino ekintu Bobi Wine yakoze oba si kyabuntu kuba tukkirize tugaane endongo oba music industry ye family ya Bobi Wine ey'okubiri akadde kano Chameleone wadde balina butakkaanya bwabwe bwe tuba tetwerabidde bulungi abajjukira omukulu gwe bayita Bebe Cool okimanyi nti Bebe Cool yagaanako okubira taata we campaign n'akubira Muzeeyi Museveni campaign abajjukira ebiseera ebyo embeera nga bwetambula bayinza okugamba nti ensonga zonna nga bwe zitambula si bya famire akadde kano Bobi Wine yataddemu Chairman Nyanzi Chairman Nyanzi agenda kwesimba ku MP Muhammad Nsereko ate Eddie yawe agenda kwesimba ku mukulu gwe bayita Ssemujunganda Saidi Zekira bw'oba ogamba nti bintu bya ggwanga si bya famire si bya mikwano ebyo noyina okuba ate ng'obijjukira embeera nga bwetambula oyinza okwebuuza Chairman Nyanzi naye kaadi banaagimuwe oba tebaagimuwe Eddie yawe kaadi banaagimuwe oba tebaagimuwe kale ebibuuzo bingi nnyo Chameleone muyinza okugamba nti Chameleone wa NRM Chameleone muyinza okugamba nti Chameleone wa NRM yayimba n'oluyimba tubonga nammwe ekyamazima bannaffe ekibiina kya Nuupu kyakamalawo emyezi ng'esatu kwena abawagizi bammwe mubadde mwagala baveewa era badde balina kuva mu bibiina ebyenjawulo FDC NRM awo nno ne Chameleone kwe kuveeyo gye yaviira yonna mu DP okuba ate ng'ajja kwe kwebuuza nti bannaffe aba Nuupu muyina abaana badde muzadde nga bo ba Nuupu tebalina gye baava ogenda kumpa ku ndowooza yo aya basi nga tetwerabidde Chameleone ng'afuuse road mayor ebimu ku byasobodde okuba ate nga bimulemesa Dr. Jose Chameleone nga teweerabidde bagamba nti road mayor ng'ayingidde ekibuga wulira mukazi okulesa amajinni olina amajinni gaasindikire nze bawa jaosindikira amajinni go gemukosa osaddaaka njamunoonyeze digi bawa nkubanyikisire guli kabi nnyonnyonnyonnyonnyonnyonnyo olunonya abantu okuba abantu basirika teboogera okubya mwana ku studio kasijja gwa kabigo Chameleone olina empisa embi nakola nyimba ombole senemeka ngoda iti ombole senemeka olimanulireko senemeka ngoyodeko yembeera bwe yatambula Dr. Jose Chameleone wayingidde vetting ebyo byonna badde babirina ku mpapula nga bamubuuza obutabanguko mu kibuga Kampala onaabumalawo otya abasajja bakolera endongo obakuba buli kadde obakuba abayina ebinyeebwa tobakube bukubi obutale ababutale analeeta ddiru totuudde butunze na bino bawa yabyogera Chameleone nkuddiramu leeta ebijinni byo by'osinza bijje ku geeti yange luke genda mu sitoowa zeezo gy'obitereka obigeme ngende mu tebbawa genda oleete ebijinni byo buli muntu alikkiriza nti olina ebijinni njagalayo okkirize buli muntu akkirize simanyiirwa okoma kunze kakasajja gwa kabi olina empisa embi owemula abantu okuba otya producer wo producer notuko mukuba nga tenekyakkoze nakwetona nagamba sinza kubi sina kinjogedde kumbe ova mu bakazi bo olina ebimalayo bikunyiziza okuba producer bange ye road mayor agenda okujja yali alwana ne producer we yali amutimpudde ndowooza ekibuga Kampala anakitereeza bulungi akusanga otundira ku luguudo nga yabiganye awo nno Chameleone asobodde okuba ate ng'ayolekera akadde akazibu nnyo Nuupu yamumye kaadi
endongo yonna gyasobodde okuba ate nga kuba gyategeezaako gye buvuddeko nti amanya ge bayita Chameleone agenda kuba ate nga alyejjako ekyennaku mu vetting bamutegeezezza erinnya Chameleone bweba tolyogedde Joseph Mayanja tebamumanyi namumanyi agenda kukola atya yava mu NRM n'ayingira ekibiina kye bayita People Power awo nno n'ayingira gye bayita yayingira mu DP n'afuuka Ssaabakunze abanuupu bamutegeezaako gye buvuddeko nti agenda emiti yanaku bwe mupi n'agaana negga olowooza nti empologoma eyinza okubu ayaya ne Bobi Wine oludda mutuufu Chameleone Bobi Wine akuwa endorsement owangula obwa meeya omulinnyeko wali nga ne bamutwalaganyiza mpola mpola ayaya akadde kano Dr. Jose Chameleone olutala agamba nti Bobi Wine na Chameleone abanuupu mbu wano vetting Ssenyonyi tayagala bamanya abadongo endongo agikubidde emyaka 2 ne Bobi Wine bayina kutuula Latifu ye bamutegeezeza embeera nga bwetambula omukulu Amadi Mohamed Nsereko owa Kampala amutegeezeza yayirekedde omukulu gwe bayita Lukwago kati Latifu n'ayingira mu East African Parliament wabadde embidde yazze Masaka ategeeza nti agenda kuuma ttaka aya basi 075 mukobo itombulire Dr. Jose Chameleone w'ensonga togamba mbu ate bagimumye w'ensonga Chameleone akuwadde ensonga ze nategeeza nti yaliko wa US mission 2012 yasobola okuba ate nga ayamba okuba ate nga bataasa koni yali agenze saidi zeeyo ne bavaayo Chameleone bw'ategeeza ayina emikwano mingi nnyo nga Kagame ow'e Rwanda ekintu kya international asobola kikwasaganya President Magufuli mukwano gwamukubira essimu era ng'ategeeza n'omukyala gwe bayita Dorothea yali akola mu UN emikwano mingi nnyo gy'ayina Latifu salina wamusingira agamba nti akubye ebivulu mu nsi yonna Latifu yali agenze wa Chameleone ategeeza nti alina emikwano South Africa kyaka baani ba president bonna balinako emikwano Latifu alina baani 075 koboita sebo Entunale amanya edoboze ku bidono yakajira mu district ya Ntonde yagala kuvuga Chameleone twamumbidde kadi yakubanga wa Museveni kale Chameleone waba wa Museveni abali mu nuupu bonna baavaawa ekibiina ekyakamala emyezi 3 abawagizi balivuddewa ye bansonga nnafu nti ate wa Museveni alo abantu we bali kuweereza kale ono promota kagwa Simon Keyes achara first of all Chameleone yandifunye kadi naye ekizibu ekisinga okuvampisa ayina ebifaananyi ebimabega nga yakakuba baproducer baffe enziramu gy'abadde addamu bajjaaji naye temuweesa kadi kwegamba ayina osooka neyeetereeza n'alabira ku banne n'alinda 226 n'akoma waagume habari hai sebo hello sebo abantu abatuweza oje katacho boda boda oyo Chameleone ajidi 226 asoka katuveko Black Sport Time tukomeo Kagwirawo Sports Betting kati tosubwa mu kisago weekend osobola okwekolera obutitimbe bw'ensimbi ng'osiba ku mizannyo oba emipiira mu ligi nga Premier League, La Liga, Bundesliga ne Serie A ng'osiba ne Kagwirawo Sports Betting okusiba n'okuwangula weewandise ku simu yo kati gwali ku mukutu gwa MTN nyiga star 165 star 4 star 6 star 4 abomala londa ku namba 6 oluvannyuma wandikawo erinnya lyo ne promotion code agamba ati waba ono asinayitanyama esebo oyo kujaka lwe kama aliveru baba ate mu biziki atikube ate mu byo kusushi kama ya kwali abani esebo ono tazen kabali kakuto Chameleone akakane akola atya aterere mu kibiina musajja yagala kadi ataterere mu kibiina agenda tandika gye bayita nuupu buloko mujjuka gye bayita DP buloko bakyewagula ale ate wulira halo Sentinel FM oba yekweleza mukama wange esebo ono kasekende kudula yene bulenge ukoma nsimbi ngabude mu tiimu Honorable Katerega Muhammad MPP bukoma nsimbi North esebo
Kyemugamba Chameleon. Munange yandikakkanye n'alinda ku kisanja ekiddako. Kuba Latifu amusinga ku political background ye y'amaanyi nnyo. Aya basi. Alindeko kudule bulenga akuume. Nbalekuliza Kobula. Bwategeezezza nkutegeeza nti omukulu ono. Ayaya. Nkutegeeza omukulu Latifu yazalibwa 17 August 1968. Musajja musomesa mutendeke professional. Era nga yate musomesa asomesa Oluganda ne economics kafulu nnyo. Amasomero gasomeddeko mangi nnyo era nga yenna nnyini essomero bayita Kisaasi College School. Imamu wa Parliament Chameleon agamba kiki oyinawo abadde president wa Lion Island myaka 2. People power gikoledde kimba kubidde oluyimba. Sebo. Sebo mkama wange. Sebo. Sebo wale kueleza. Kale boss. Doni ngesera wano. Chameleon wa mwuyo. Chameleon Kampala yutaga balo ya liwandi kutalirina omulodi wali. Aya basi. Kaja kusobola basajja uludde abera mu duka. Baduka n'abasajja babbi. Kyalina kusobola. Abuyingi batumidde. Aya basi. Chameleon yaduka n'abasajja babbi. Allo? Webale kuweereza. Kale papa. Ye kakati kusonga za Chameleon ezo. Nze ngamba Chameleon walina obukujjukujju bwalina yeetaagisa mu butuufu n'ava mu kibuga twakirinadda mu kyemazaka naye ekya era basaanidde tebamuwa kaadi. Aya basi. Ate Masaka anoneyo kyazalibwa Mitiyana. Bamugamba ogenda Mitiyana n'agaana. Ekyo kimugwanidde naawe omulaba embeera ze. Abonete. Sebo. Webale kuweereza. Kale sebo. Ego nsonga za Chameleon yalinda 226. Ayaya. Chameleon ndo zawulira Bobi Wine atandise ekibiina nga manyi kya bandi. Tebamwawulira bano ba Morrison. Ndoza tebamwawulira ayinza okuba. Abayimbi bangi nnyo bamuvuddemu. Ayaya. Gravity yamugambye atya Gravity yagambye mbu akyuka tatereera. Naye ne yeebeereramu okitegera n'asigala ku mazima. Omuntu gw'olabye nga takyuka nga leero tali eno nkya tali eno. Nze Erias nkuze mulaba naye simuwulira nko ng'alidde kitegeera mbu leero ayiseeko ewa Musabba amwokyezaayo. Aya basi. Chameleon yagendako ewa Musabba yamwokyayo akasente akadde kano. Gravity omutujju asumuludde akayimba omulodi wa atambudde. Gravity omutujju yagambye nti Chameleon King Saha aliwa Dokita wa mukulu Lukwago. Omuyimbi gwe bayita Yanga Mulo. King Saha bonna Gravity omutujju kabako. Bali wa Lord Mayor Lukwago. Chameleon bagambye akyuka. Tugenda